masinale Masinale babaddemu. Anti bamasinale bazereta nge panche mazo okunyooka. Anti baba bero nga balinze bulinzi. Mutabule. Anti ye security, kibaita security. Security ebaawo wali. Security ebaawo. Gotosola kuba panchi bbiri nga security nakola ki. Kati gosenga balese Zaake nadiringa n'omusajja we. Gomanyi Zaake senga tibwafaanana. Yagudde ku musajja we. Omusajja be bali ba Arrow Boys omwana baba. Yagudde ku musajja we ngulu n'amufumita ziri. Omusajja yamukubye panchi nga 8 omulundi. Ekyo bata self defense. Nga rescue mutena bakujja. Gosose kola woji. Ochegedde. Kubago kyoba omanya ndi ye Zaake yabadde asaze waayo olw'omusajja ono. Naye yagenza okizula. Omusajja naye n'amuvaamu n'amudde. Wasose muoninga. Yamuga nesonyiwa gwe ndekaamu. Omanyi Zaake yabadde already agudde mu lukwe. Zaake alina olukwe yadde aguddemu. Zaake awo yabadde atudde. Bulijjo si waatuula. Awo abantu b'otuulawo kubanga ne speaker ne yadde afunye obuzibu bwonna walina okukola ki okuddukira okuyitira ochegedde kati Zaake waatudde ate si mukwano gwa speaker kakati bw'obeera omugezi oba olina okujja mangu n'okola ki n'otuulawo akati his positioning nga naye omuntu okwepositioninga because gwe kyoba omanya nti Zaake essaawa eno yasikowalinze. Lwaki nga bamukubye ate bamukubye emitiyana tosobola bagamba nti bamukubidde ekyo bamukubidde mmwanyi emitiyana era kati emitiyana kati yo omwaka gwe guweddeko Zaake waali awo n'akalulu akaddako akamaze omwaka gwa Zaake gwaweddeko era ye yasikowalinze kati emmwanyi oba bagitutte bagitwale ebyo si bizinesi ye so kimu ku ebiradde yeetega okwetega kwa ddala oteekeddwa okulabika nti okola because ye politics waffe nkugambe ffe tumulina ffekka oteekeddwa okulaga ensi nti okola ontegedde bw'otokikola ekyo ne bw'oba okola ng'enkola gy'okolamu si yentuufu eyakubye ali ku ttiiki wagogodde yabadde akola effujjo era ye eri ewaabwe bagambye musajja waffe bamulabye era eri bawaga bagamba musajja waffe bamulabye yagenze n'akakuba kati eri bawaga era naye akalulu naye akalina noono gwe bakubye musajja waffe babadde bamussa olw'emmwanyi atulwanirira atuyirawo omubiri omusajja atuyiriddewo omubiri bamukuba kutogikwatako kati nawati bamukubye era ye waffe okyegedde naye nga bodda mu technicalities there was no need agambe katusoke tutereze omanyi waliwo amasiga asatu agagundi eyo Parliament ejja kuggala olunaku olwo waliwo president omwe ajja giggala ayinza okuba taba Museveni naye wajja kubayo president ogu nga tomulabangako nange simumanya alivaawa naye ajja kukwata Parliament eyo agiggale. Kankubuza ekibuuzo kino bw'ana agiggala anaagenda ogizi ejja kubamu abantu 15 babiri. Kankubuza ekibuuzo MP for example wakiika novaayo ne bagamba musajja oyo yakiika bulungi tumulabira ku biteeso bye yaleeta exactly okukiika tulabira ku biteeso byoleeta mu Parliament ku floor ya Parliament si mu lukuubo lwa Parliament si ku radio si ku TV si ku barometer si ku ki naye ku floor ya Parliament ekyokubiri how applicable bisobola okubeera applicable ebyo byoleeta tojja ku floor ya Parliament n'ogamba lwaki mu Uganda naffe tetukola ekizungirizi ontegedde but the applicability of your biteeso then bwe wali mu Parliament ekitundu kyo kyakyusibwa kitya weebale nnyo okuteesa wateesa ki mu Parliament kubanga bw'obeera ate era n'ekitundu toyogera nnyo ku bya kitundu kuba ekitundu you are just representing you at a national level MP tolina kyolina kukyusa ku luguudo lwa kitundu kyo olina biripootinga kati awo tukolera ensobi olina biripootinga ebyo
n'obiteeseza ku front banaye tulina oluguudo lwaffe point of what national importance tulina ensonga bweti oluguudo ono bweti wano buligi yaffe eyiikamu ate nga tulina abaana abasoma. That's a national importance. Gwoti tomanya president agenda kuvaawa next 20 years because that's a matter of national what? Teeka ly'emmwanyi lyayise ekitongole ekiddukanya emmwanyi ekibadde kiddukanya emmwanyi bakizizza mu Ministry ya Agriculture of which Agriculture Ministry bali tinabakuvaayo kuprovinga nti esobola okubako kyekole kyetengeredde okutunulira ku bizibu byebadde eyitamu n'ebintu byebadde ng'ekolanga naye oluusi teyeemalirira gavumenti ebadde giyambako nnyo ng'egitonderawo ebitongole tujjukira bwe bayita ekitongole kya NADS kiyambe ku ministry still NADS bwe yagaana ne baleeta ekyamagye Operation with Creation ekyo nakyo ne kibeerawo awo ekyo lwe kyagaana ne baleeta mayiifu ekyo lwe kyagaana ne baleeta waliwo abavubi naye wali olowoozezaako kiki ekireetera ebintu ebyo byonna okugaana ogenda kubuulira kubanga gwe kyoba omanya gwe byonna byosoma kino ne bakireeta ne kigaana kiri ne bakireeta nakyo ne kigaana ne baleeta kino ne kigaana kiri ne kigaana ekigaana ebintu bino byonna okukola ensonga ziringa 4 oba 5 enkulu kubanga wabaawo obusonga buno obulalalala naye waliwo ensonga enkulu ekimu ku nsonga enkulu lwaki ebintu oba bitwalisa ebitongole oba enteekateeka oba program mu nkola efaanana bwetyo program za gavumenti nga bwolaba emyoga simanya ebibi byonna kabibe nga bizidde under ministry kabibe nga bizze straight from the government. Ekimu kugaana ebintu ebyo okukola nti babiteekerateekera abantu abatannaba kuteekebwateekebwa ebintu ebyo babiteekerateekera abantu abatannaba kuteekebwateekebwa ne bakibasudako obusuuzi awo. Yes, for example tosobola kufumbiza mwana wa myaka 12 newankubadde mulungi otegedde asobola okuba nga mulungi naye nga bw'omuteera mu bufumbo ekisooka ajja kufukira bbaawe ekyokubiri tajja kukitegeera ontegedde ekyokusatu n'amateeka gajja kukukwata ofumbiza omwana omuto oba otegedde ekyokuna omwana oyo talirwedde kuzaala ne bwana baafunye olubuto ontegedde ayinza okufiira mu ssanya oba ntegerekeka naye ng'ate omufumbiza era ng'embaga yabaddewo nekola ki neggwa so kati feye problem gye tulina esinga obukulu nti olwaleero tulina obuzibu bwakufumbiza bwana buto ng'eggwanga mu programming zaffe otegedde mu programming zaffe ontegedde tuleeta programu ne tuziguza abantu ne tuziwa abantu nga bba abantu tetulirwedde oba tetubateeseteese for these programs ontegedde ekyo kyekimu ekisooka ekyokulala corruption obulyake nti ffenna tuli balyake abaleese programu balyake be bagireetedde balyake okitegeera bulungi nnyo kyekigana programu zezo zonna okukola n'ebirala bingi ontegedde kakati naye ekisinga obukulu kyekyo ekyokuba nti abantu bano baba tebeeteeseteese kakati programu gwe gyokugamba mbu kakati gundi ne bagireeta neegwa gundi ne bagireeta neegaana gundi ne bagireeta neegwana because baba abantu abo tebakoze ki tebabategese kati oli agwa mu kintu eprogramu eyo egenda kujja naye nga abantu tebagimanyi gwekimanyi nti nno UCDA ekyo kyebaggyewo for example n'abantu babadde tebakimanyi gw'obadde okimanyi nze mbadde nkimanyi kuba ndi mu system yes naye gw'obadde sikikozesangako ab'omukyalo eyo bakimanyi ayi balabalayo omuntu ajja n'agula mwanyi zaabwe kakati ebintu ebifaanana bwe bityo kitegeeza nti essaawa eno tulina obuzibu bw'abantu lwakukola nteekateeka abantu ne tutabateekateeka mu ekyo ekyobutateekateeka bantu mwe tufunidde ekika ky'ababaka ba Parliament be tulina yes mu mbeera eyo mu byabaddewo twalabye neeyisa y'abaka Parliament omwavudde n'abaka abakubaganye nalabye omubaka Anthony Akol ng'akuba Zaake ngumi na buli kati akyagirojja
ate Zaake simusenga ngumi nawulidde ng'agamba musimanyi bamukubye wano panchi naye kalaga nti wano wasinza ofuna obuzibu kati oba ndowooza omusajja amupakidde ebikonde abusajja ate abakubye gol ate oyo yabadde mmandu so abakubye ebikonde abalala babaddemu abalala mu Parliament babaddemu abajaasi naye badde banonyandiriza naye nalabyeko ne minisita Nabbanja ng'agamba nti naye nze waba wanyingiramu mmoja namulabye ng'agira agamba nti ajja yajja Nabbanja era ndowooza kati qualification y'okubeera MP oteekeddwa okuba ng'olinamu n'ezinnako nga wakolamu ku jimu kolamu ku mubiri kubanga kati kankubuulire bwe kiba nga kitegeeza nti buli tteeka erina abaliyita ery'amaanyi linaabangamu ebikonde nga kye kitegeeza mulina kukolamu oba olina okukolamu kubanga embeera eriwo bagamba nti ne bwoba wali bokisa omwana akusuula kuba kati gwe kyoba omanya nti nno obwa bokisa obulaba oteeka okuba nga oli fiiti. So it's all about being fit. Ala kubemu nga akubye point. Ati ngwaba olina okuba fit ate ngoli gundi ngoli okuba ngoli fit. Karate sikiru eri ebikonde lwe kugasa. Oshegedde. Ngato ina n'amaanyi. Ale bana babakweba babera trained ate nga bali fit. Chokani nga temanyi nti muli nabo. Well no, sisubira this time nti babaletedde ba Masinale ab'ekikule. Ati ba Masinale bazereta. Nge panche maze okunyooka anti baba bero nga balinze bulinzi mutabule anti ye security kibaita security ebaawo wali security ebaawo gotosola kuba panchi bbiri nga security nakola ki kati gosenga balese Zaake nadiringa n'omusajja we gomanyi Zaake senga tibwafaanana yagudde ku musajja w'engulu abasajja be baali ba Arrow Boys omwana babadde yagudde ku musajja w'engulu n'amufumita ziri omusajja yamukubye panchi nga 8 omulundi ekyo beta self defense nga resitute mutena bakojja gosose kola woji ochegedde kubago kyoba omanya nti ye Zaake yabadde asaze waayo olw'omusajja ono naye yagenza okizuula omusajja naye n'amuvaamu n'amudde wasose muwoninga yamuga nesonyiwa gwe ndekaamu omanyi Zaake yabadde olwedde agudde mu lukwe Zaake alina olukwe yadde aguddemu Zaake awo yabadde atudde bulijjo si waatuula awo abantu b'otuulawo kubanga ne sipiika ne yadde afunye obuzibu bwonna walina okukola ki okuyitira okyegedde kati Zaake waatudde ate si mukwano gwa sipiika kakati bw'obeera omugezi oba olina okujja mangu n'okola ki n'otuulawo akati omusajja yagenze n'atuulawo Zaake yadde agudde mu lukwe ky'okujja okuwamba awo atatuula tobimanyi kati olaba essaawa eno olaba bo kati babadde informed babadde bakimanyi nti etteeka lizze kuyita oba oyagala oba takola ki remember eggwanga lyetulimu ne Parliament bwefaanana twalemererwa okubalansinga Parliament eyo kubanga Parliament omanye ebyobufuzi bibi nnyo ebyobufuzi biringa mupiira ne bakuba goolo 8 basigala bakyagala okukuba osengera kyengaza kugamba ne bakuba goolo 3 basigala bakyagala kola ki kukuba tebirimu nti kankuweemu okyegedde toyinza kusanga muntu ng'agamba nti tubatebe goolo 3 ate mwe temunnatembayo katuteebeko n'ewaffe basigala babakola ki babalumba kati ebyobufuzi kati ebyobufuzi byaffe byagaana obalansinga Parliament NRM etusinga abaki ababaka NRM esinga aba opposition ababaka ekyo oba okyagala oba tokyagala bwekyo bwekikola ki kati wabaawo ekintu kyonna nga NRM eri interested mu kyo kiba kijja kuyita that is a fact yogera ku mutindo gw'ababaka omutindo gw'ababaka gusse era gukyakka nze nakugaba oba osimba ekijanjaalo bw'oba oyagala okulaba germination waliwo kyetuyita germination okuvaayo mu ttaka nekijja germination the process of germination ebeeramu ne process y'okurootinga
kijanjalo bw'okisimba mu ttaka tekikula bukuzi kisooka ne kivunda nekyeyabuluza kotolidoni nekiryoka kivaamu ekyoka kivaamu ako akagundi ako akatono ako akakafuluma katateko ne kafuuka ne kafuna kye tuyita kati ako bwe kavaayo bwe kati ke kayimirira ne kafuna stem katate kati ko ne kafuuka plant seed eri eba emaze okukola ki okuvunda kati challenge ye tulina nti mu Uganda eggwanga embeera gye lirimu era abantu abamu bamanyi okubuuza as a community expert ze kubuulira eggwanga lirina okusooka okufa bwe liba linaatereera eggwanga lirina okusooka okufa bwe liba linaatereera lwaki kubanga tosobola kuzimbira ku kifu ontegedde otekwa bwoba onooyongera ku nnyumba yo bwoba oyagala kuzimba kalina ennungi editaminingibwa muki musingi gwe ne bwofuna ssente ziringa abantu ng'omaze okukola omusingi gwa leve emu toteekaho leve 8 okitegeera kyegezaako okulaga so the idea then goes back to you nti tulina okusooka okukkiriza nti kino kye tulina kati kifu tukimenyewo tukole omusingi omupya nga tujja idea ku bino ebibaddewo ebifu ontegedde bulungi nnyo so kitegeeza nti kati challenge gye tulina essaawa eno ekireetera ababaka be tulina ye Uganda bwete bwefaanana what you see in the parliament is the sample of what is in the public nga bwe tufaanana ababaka baffe bwe batyo ababaka nga bwe bafaanana bye bakola byeffujjo biki bye bateese bitakwatagana biki nga Parliament eyo bw'ogiraba era tobanenya tolowooza nti Parliament yombi mbugwe otegeera nnyo gwe naawe ne bw'ologera ejja sigala nga bw'eri or even worse omanyi lwaki what you see in the Parliament is the truth of what is happening down here. Parliament eyo bwefaanana bwe byolabanga ebyekisirusiru simanyi kale mulwanira mutya akatebe bwe batyo na wano bwe bali mu Uganda gwe tosangako bantu kuba okwo nga beekutta amatayi beekuba naye ngaekibeekubya oli alinnya ku ngato ya munne ndaba abatakisi balwanira omusaabaze oli alwanira beekwata amatayi ne beekuba ebikonde ne beereeta n'omusaayi nga balwanira omusaabaze yavudde ewaka nga teyabagambe nti njijja waliwo bano ababeera ku kkuba obutakisi bwe ziyitira alwanira omusaabaze kyekyo totuuse ku levo zaake omuntu nga Zaake ng'agenda kukwata akatebe alwanira akatebe anti kubanga kati gwe olaba katebe naye kirimu ebirala bingi gwe mundaba ogamba omusajja n'alwanira akatebe yanditudde ewalala gwe ekyo kyolaba naye ekisooka nkugambye ti Zaake awo ekyabadde kimutuuzizawo kyabadde bigger than what you think awo yabadde atudde yabadde ayagala atuula awo kubanga awo gundi speaker waayitira just in case of anything katomanya kyabadde apulaninga ekyokubiri Zaake ng'omuntu abadde bwatyo sirawutu ekyokusatu kyolina okutunuulira gwe totuula katebe kokka olina okutunuulira nti Zaake oyo okutuuka politics waffe yayonooneka okimanyi ekyo nti politics waffe ali ffe tumulina mu Uganda era ffe tetulina katiba ke tutambuliramu tosobola kugamba nti politics waffe afaanana olwa America oba owa Bungereza politics ekikula kino ffe tumulina mu Africa waffe okumanya nga waffe nnyo ne Kenya taliiyo kumulirwano ne Tanzania taliiyo politics owaffe wa Uganda katiba kaffe ffe tukalina ffekka tafaanagana na wansi ndala yonna oyo Zaake awo yabadde it has many things around it ontegedde including his positioning nga naye omuntu okwepositioninga because gwe kyoba omanya nti Zaake essaawa eno yasikowalinze lwaki nga bamukubye ate bamukubye emitiiyana tosobola bagamba nti bamukubidde ekyo bamukubidde emmwanyi
Emitiyana era kati emitiyana kati yo mwaka guweddeko Zaake wali awo nakalwa kaddaka akamazi omwaka gwa Zaake gwaweddeko era yasiko walinze kati mwanyo baba bagitutte bagitwale ebyo si business ye so kimu kwa byadde yetega because okwetega kwa ddala otekeddwa okulabika nti okola because ye politics waffe nkugambe ffe tumulina ffekka otekeddwa okulaga ensi nti okola ontegedde bw'otokikola ekyo ne bw'oba okolanga enkola gy'okolamu si entuufu eyakubye ali ku ttiiki wagogodde yadde akola effujjo era ye eri ewaabwe bagambye musajja waffe bamulabye era eri bawaga bagamba musajja waffe bamulabye yageze n'akakuba kati eri bawaga era naye akalulu naye akalina noono gwe bakubye musajja waffe babadde bamussa olw'emmwanyi atulwanirira atuyirawo omubiri omusajja waffe omusajja atuyiriddewo omubiri bamukuba kutogikwatako kati nawati bamukubye era ye waffe okyegedde naye nga bodda mu technicalities there was no need okulwanagana ate n'okulwana kwe tekulina kyekutugattako tekulina kyekugatta ku mulonzi tekulina kyekugatta ku ye mu technical wing tekwatasiza byabadde bigenda maaso naye ye yakufunyeemu era kati omwaka gwe gwaweddeko kati ne bwandakaaba omutwe ogwo mwaka mulamba sajja yankuba bwe yankuba yanjasa eardrum waddayo mu kalulu kati ne waddaneko kwesiba bandage ati ugambye ne bandage jagisiba mwandaba temwandaba nga bankuba walono wakagaali oba kati nakiza yakavaako okyegedde temwandabe nga bankuba baagala okunzita obusi kati olekewo gwe baali bakuba owuliriza oli gwe batakubanga so politically yasiko walinze era ye yabadde ekyakyagala era kyamukoledde nnyo kati gwe olaba katebe nti MP naye kati ffe mu mbeera eno yaffe ya sanite tugamba MP lwaki okola ebintu kubanga obutebe ffe twabulwaniranga mu pittu va ku ntebe yange giveeko ne mulwana ne mwekuba n'okwekuba nga ntebe kakati ozizeemu kiraba nga omuntu ali mu Parliament so kyengezaako okulaga nti ekika ky'abakulembeze be tulina beffe bwetyo bwe tufaanana so we don't have to demand much nedda kubanga abantu baffe tulina challenge ey'okulowooza nti we expect a lot from these people yet we have given them so little Zaake yajja atya yateekamu ssente ze najja yes talina political college zonna ze twamulabako nti obasoma ebyobufuzi abitegedde nnyo kati yajja ebyo byaggwa tetumuddako tetumuzaako ngalo oba ntegereka bulungi so kati ye kino yakifunyeemu naye omuntu wa wansi teyakifunyeemu kubanga byonna byabadde birina okukolebwa era byakoleddwa. How do you rate the current MPs compared to previous? Well, abantu bagamba old is gold. Naye kkiriza nti times change. Times really change. Ebiseera bikyuka. Ate old is gold nga bagamba nti omukadde magezi nga ne muvubuka yagalina. Nga ne muvubuka aba yagalina. Obukadde magezi nga ne muvubuka yabeera nago. In this regard, abaaliwo emabega tubogerako nti baali balungi nga baali balungi. Sibakuba nti baaliwo ko. Kubera sibona abaaliwo nti baali balungi. So kkiriza obagaana. Tosobola ku ratinga Parliament bwotyo. Parliament ogiratinga mu ngeri ya productivity. Kubanga tulina osooka okutegeera nga masses oba nga abantu nga community MP omulungi abeera atya. Kiki ekikola MP omulungi? Omulonzi yandibadde asinzira ku kyoga nti ono MP ajja kusobola. Kwegamba ava ku kyokusobola omulungi okyegedde MP omulungi tumulabira ku ki obusobozi n'obulungi byanjawulo. Yes bugundi ki bubonere ekyobulaga nti ono MP mulungi because MP is a member of Parliament. Member of Parliament kitegeeza nti atuula ku lukiiko lwaki oluteeseza eggwanga. Abantu abamu baziita bonna nga baziita fene yaffe tugira August House okyegedde kakati our August House what makes you a good candidate
But okay, the candidature bit is another story. But what makes you a good MP? For example, wachiika novaayo ne bagamba musajja oyo yakiika bulungi. Tumulabira ku biteeso bye yaleeta. Exactly. Okukiika tulabira ku biteeso by'oleeta mu Parliament, ku floor ya Parliament, si mu lukuubo lwa Parliament, si ku radio, si ku TV, si ku barometer, si ku ki, naye ku floor ya Parliament. Ekyokubiri, how applicable bisobola okubeera applicable ebyo by'oleeta. Tojja ku floor ya Parliament n'ogamba lwaki mu Uganda naffe tetukola ekizungirizi. Ontegedde. But the applicability of your biteeso. Then bwali mu Parliament ekitundu kyo kyakyusibwa kitya? Webale nnyo okuteesa wateesa ki mu Parliament, kubanga bobeera ate era n'ekitundu toyogera nnyo ku bya kitundu, kuba ekitundu you are just representing you at a national level. MP tolina kyolina kukyusa ku luguudo lwa kitundu kyo. Olina biripootinga kati awe tukolera ensobi. Olina biripootinga ebyo n'obiteeseza ku front banaye tulina oluguudo lwaffe point of what national importance, tulina ensonga bweti oluguudo bweti wano buliji yaffe eyiikamu ate nga tulina abaana abasoma. That's a national importance. Gwete tomanya president agenda kuvaawa next 20 years. Because that's a matter of national what? Importance. Yes. Kakati bino byonna bye bakola tebali ku level ya district, bali ku level ya national bagwanga. Kubanga byateesa etteeka bwe limala okuyita wano terikola wo yokka. Likola n'eggulu, likola ne Tirinyi, likola ne Kampala, likola ne Masaka, likola ne East, West and Central, everywhere. Naye nga ate gwolireese, ate ng'olireetedde, for example, nja kuwa example y'omusajja yateesa nti Museveni asigalewo ajjewo omwami gwe bayita Majezi. Rafael Majezi. Yateeseza ekyo bwe yali akireeta teyasiza ng'omubaka w'Igara West. Kubanga President Museveni tafuga Igara yokka. Yaleeta for national importance. It was a national importance. Tola nti president waffe akyaliko. Okategeera kegezaako kulaga nti senga teyakireeta oba oli awo mu nkola entuufu, senga teyakireeta, senga president waffe yagenda dda, ani tukulembedde ffe? Omulala yandizeewo. Ate ani? Bagambe President Museveni alina state ya Uganda. Ate kati yaliwo. Kubanga senga yalita ani yaga nti Akol nome wakulemu. Ati nkubuuza, ati nange kigeza okugamba. Senga musajja waffe teyajja. Senga musajja waffe teyateesa. Senga musajja waffe teyateesa bw'atyo. Ate kati eyandibaddewo era yandibadde amumanejinga n'amugjawo. Lwaki yamugjawo? Eyandibaddewo ng'oli agenze. Ekisooka kati namukadde n'obukadde. Ate ono yasese. Bwe empologoma enkadde ngebadde bwami wansi awo gijjawo siitaano. Kati nkugamba kati kyegezaako okulaga nti that is MP. Ekyo mbadde nkikuleetera ng'example. Otegeere MP. Amaanyi ge. Nti MP abatateeseza kitundu kyokka gy'ava. Kati bano y'ensobi gye bakola be tulina ba Parliamentary b'ennaku zino. Ontegedde. Abasajja abaalinga mu Parliament ba honorable gundi ba honorable Kiza, Bawini Kiza babeeranga beekasese naye nga bateeseza ku bintu ebirala. Bawafula ogutu bateesezanga ku bintu bingi ebya national importance nga tebidowooza ku mitiya naawe oba mukono oba wa. Ontegedde. So kati ba Parliamentarian be tulina olwaleero abasinga obungi balowooza nnyo ku bululu bwabwe n'engeri gye bagenda okukomawo mu Parliament okusinga okuteeseza eggwanga. Obwongo bwonna asinga buteekaawo. Nkomyewo ntya. Kyova olaba nti byonna bye bakola bya accountability. Okyegedde oli yeewaayo n'agamba kabankube waakiri ebikonde abantu bange kati yawe yabadde amaze okuteesa. Okuteesa kwe kwadde kuwedde bankubye mundabye kati nkole ki? Nkole ki? Mbadde nfudde. Sajja nkubye ekikonde eno eardrum n'agikola ki? Ane balina akawone ngumi ya General Katumba Amala. Balina akawone ngumi ya Katumba Amala. Nammwe mulabe mundabe bayiriddewo omubiri bye tulina. Tomanyi atulirawo omubiri buli mwaka.
Lord Mayor buluna kwabeera mukuyiwawo mubiri mbayirirewo omubiri paka abantu bebayiwako kasasiro kati twebuuza lwaki yete yali mu kasasiro munda anti yali agwiwira wenu ati kyenkugamba kati bwobayiwawo omubiri kati ye politics gwetulaki gwe tulina so mu nkola efaanana bweti ba MP gwe kyombuuza nti ba MP baffe ojjukira aba John Kennedy Luchams honorable John Kennedy Luchams be balwanirira mabiro oyo mwakyazira mabira bamugiramu ne mabiro oyo yandibadde takyaliwo ku speed asajja bali balese ku speed ye bali bataddewo awandi badde waliwo kintu kirala noyo omukyalo oyo omukyala mama mabira tuta mama mabira bitusa timu anwa she was not yakifuna munno yali oba minister yali takulira yali oyo omukyala manyi mama w'omubaka gwe bayita Lydia Naba minisita webigwa bitakoze eki bitalaganye bigwa tebiraze so kyegezaako kugamba nti bwe babanga bateesa ebyo ebiteeso ebinene bwe bityo tebabiteesezanga kubanga bya bitundu byabwe kuba mabira yali teriwo aba Beatrice kyogamba abaliwo ebiro bino tebakyaseseza bateeseza bitundu byabwe bateeseza bitundu byabwe bateeseza political party zaabwe fenga abagundi neruli edda byaliwo naye concentration yali mmo ku ggwanga than ebibiina ne constituency because constituency teri gundi okusinza ku structure zaffe nga government bwefaanana structure zaffe mu Uganda MP takola luguudo ekyo kituufu takola luguudo takola ssomero takola ki talina kyakola mu layini eyo tekiriiwo okyegedde tekiriiwo lwaki bamaliza babikoze ate tebabikola gwe wali olabyeko MP azimbye essomero era bwalizimba libalirye oba sikyo aba contributinze nga member of society nga gwe buyinza okukwata emitwalo gya 5 n'ogamba essomero lino liri mu kitundu kyange kan contributingeko naye aba takikoze lwa being an MP yazimbye essomero olwaleero weewuunya wolabira nti nno Parliament y'ennaku zino yafa gwe tolaba za ambulance ambulance eriko ekifaananyi kya MP eriko ekifaananyi kya president w'ekibiina kye eriko gundi nezioka ziyita mu kibuga muno nga zeetala lwaki gundi yerina okubaako ebyo kitegeeza tobikoze mu mutima mulungi obikoze mu mutima gwakola ki gwakalulu era olumu bwe baba balwadde babuze baziyisaamu amuweereza amafuta ga mitwalo ng'egi n'agiyisaamu era zitambula nnyo olw'eggulu nga jamu akutte abantu mwebali balaba kati n'agiyisaamu abantu ne bagenda nga bagiraba gundi yabayo so musajja akoze okimanyi kati yemboozi egendera mu taxi ate bwagwa akalulu agikimayo ate gundi teyagikima gundi Munyagwa yazikimayo yazikimayo Munyagwa yakima n'ebitanka negundi yakunaba covid negundi yatwala igundi ono wenaremu yali wa bamita yagamba we have the maje minister yali vudde moto naye wekoboko naye yagikola ki yagitwala so kiki kyengezako kulaga nti tebabikola mu mitima mirungi because bwobanga oli MP n'okola okusalawo n'ogamba ngenda kuwaayo no ambulance eyo bwe wakugiwaayo ogitwala mu ministry you contribute to the ministry which is a good thing because oli ku level ya ggwanga toli ku level ya kifo ekifo Uganda esawa eno kano yes osobola ogiwa wano bagamba naye njagala mugintere gundi osobola ogiwa ministry no bagamba naye njagala mugiwe bennansi osobola nakyo kikola naye bano baba bali mu campaign ezo campaign mugamba malwaliro tewali era teri ddagala kati ambulance oba ogula yaki era kyemanira okubuuza ani yabagamba nti abantu bo mulimu gubamanyi mu nsi muno okulwala anti kyekyo kubanga bo ambulance eriko ebintu bibiri gwolaba ambulance naye ambulance eriko akagombe wano eriko bwoteeka ebifaananyi 2 ekkirizibwa okuyita buli wamu kitegeeza ki nti ajja gikwata olw'eggulo
agivuge eyite mu kibuga munnange egenda ekaaba bwe kusanga emulagoloze egenda mulago bwe kusanga entindoloze egenda kira bwe kusanga kati gwe ebeera omonga eyitamu kakati bano abaamulonda babeera mu taxi nga bakola ki ambulance ekifaananyi kiyitawo kimbowa ambulance yombaka ekola bannange oyo ndo omusajja akoze bannange mulaba omusajja oyo bwakoze yatugulira ambulance naye nga ate ambulance bavuge batwale watali ddagala kati kitegeeza nti we have what we call selfish politics olwaleero very selfish politics alowooza ku nze nange okyegedde politics we tulina ennaku zino wanze nange me and myself me and my stomach it's not the good politics of the country. Can we have a better country? Ekyo tulina olunaku lwaleero. So kakati gwe kyoyogerako ekyaba MPs betulina beebo bafaanana bwe batyo kubanga eggwanga bwe lityo berifaanana olwaleero. Esawa zino mu Parliament ninga alabanga Parliament etudde ku ssemuju yekka. Ababaka abatondo ababaka abalala ki ekibagaana okusoundinga anti kubanga politics wa Parliament ali very funny. Nagambye nti politics wa Parliament oyo mulaba omuntu akola ennyo mu Parliament ewa muyinza n'obutalabika nti okola because amaanyi ga Parliamentary gabeera ku floor of Parliament nene mu committees bakola yes nene ku floor kwe kusinga mfulo kulabisa floor ya Parliament we wasinga kuba bye muteesako mu committees biba byavudde ku floor ontegedde so floor ya Parliament yekola ki yesinga nenga kubako babale anti ekugamba ekisooka Parliament yayonooneka nnene nnyo abaka bangi yes babaka bangi tebasobola kuteesa kati bulwokuba tebasobola kuteesa abalina kukola sikando abalina kubeera mugundi mu nkuba omwo n'avuma omuntu n'agamba oyo Museveni alinga buno kati bwagamba Museveni alinga bino ne bagamba oyo musajja akola omulaba bwayingidde Museveni bwekimanyi olwaleero amaanyi gaba MP baffe tugabalira ku ngeri ki gye bavuma Museveni MP tumubala amaanyi ge ngeri ki gyadda Museveni okyegedde era ffe MP baffe naddala bano ab'opposition MP abo ab'opposition obalaba engeri gye bakolamu gavumenti nemala esirika omulundi ogwo negamba tetugenda kwogera kigambo kyonna katusirike katushatinge down for like a week opposition eyinza okuggwa mu Uganda nga terina byeyogerako terina opposition yaffe si ya ideology opposition yaffe bagambye eki tubukire ekyo bagambye emwanyi tebajja zitwala kati obuuza MP agaana emwanyi okugenda mu ministry n'omubuuza lwaki byonna bye boogera bya kisiru byonna bye boogera bya kisiru tebirina scientific analogy ku byo oli agabagambe bayinza otuwa omusolo bayinza otukola kino bajja gitwala nga batwala gundi bwe babadde tebannagyogerako mubadde mukola ki ontegeera bulungi nnyo luli babadde tebannabagamba nti nno edde wano mubadde mugyogerako kyogabe mwanya ebadde bulungi nnyo olwaleero bw'oba otegeera ku by'emmwanyi olwaleero emmwanyi before nga biri tebinnaba kujja olwaleero emmwanyi stiiru terinabagasa munnayuganda agirima emmwanyi babbulooka be baginyumirwa gwekimanyi tina okusuubula emmwanyi omuntu omusuubuze w'emmwanyi asinga omusimbi waayo ogifunamu kyokka nga agisimbye goloza ti emmwanyi ya bbeeyi nnyo emmwanyi ebadde yakakaaga era ebadde yakakaaga mutwalo nedda ekiro oyo emmwanyi gye bayita kibooko embisi gye bayita kibooko eyo emmwanyi eri ku mutwalo ndoza gumu eri ku nusu nga kakaaga mu something ontegedde bwefuuka kase ekaze endala naye kase gwe bakutte nti kase nefuuka ey'ogumu emmeka ey'ogumu ekitundu oba ntegerekeka so kikyengezaako okukulaga nti either way emmwanyi tebadde mu good position naye babadde bagyogerako
Era balinze paka government lwegambye nti bannaye mwanyi ne bakibukira ne bagamba ha kubanga bano what we are doing politically tulina bamuyita opportunity it's just taking an opportunity buli kimu we are looking for opportunities okyegedde ndabikira wa abantu babe bandabidde wanti nkola ne babukinga bushozi ku kubanga ekisooka bangi tebakyasobola kuteeseza ku fulo kubanga eyo strategy ya kibiina ekikulembera nti make them mene bo balina diru yaabwe ekyo kiyita but now MP benyi tebakyalina makulu kubanga ebiteeso tebalina biteeso buli omu alwana kulaba nkomawo ntya oli wayingira bwati Parliament bapapa ekiddako mu muwongo kiri eki wano sivaawo naye nkomawo ntya esegeza omubaka wa Parliament abana kirowoozo kino kigamba nti awanyweewaawo tetukyalina buliidi eyo kyenkugamba kiri nti ebijjanja bisooka kuvunda tulina osooka era eyo Parliament zekyayagala ebeere bwetu njagala Parliament eyo giraba kati kankubuulire wajja kubayo president omu mukama ajja mutuleetera omu kino nkikulagulira wano wajja kubayo president omu mukama ajja mutuleetera aggale Parliament eyo restructuring oba agiggale agambe katusooke tutereze omanyi waliwo amasiga asatu agagundi eyo Parliament ejja kuggala olunaku olwo waliwo president omu ajja giggala ayinza okuba taba Museveni naye wajja kubayo president ogwo nga tomulabangako nange simumanyi alivaawa naye ajja kukwata Parliament eyo agiggale kankubuza ekibuuzo kino bw'ana agiggala anaagenda ogizza ejja kubamu abantu 15 babiri kankubuza ekibuuzo kino bannayuganda singa mumala omwaka nga temulina mubaka mulina kyemukosebwa bannayuganda constituency yammwe ebiwova Makindye Masaka biki omwaka mulaba nga temulina MP mulina kyemukosebwa tewali mukosebwaki actually katukize MP otomumanyi akolera ki tewali nange wange talina kyankolera wammanna ate atukize waneeno practically Segirinya ne Alani bamaze emyaka ebiri nga balwadde nga bali mukomera constituency zaabwe zaggalawo abantu bekampe bafiirwa lwali Segirinya baligala lyali lya Segirinya anti yali alikodde constituency anti teryali lya constituency lyali lya Segirinya nga alikoledde constituency kati lyaggalawo kubanga yali mulwadde ekyo kitegeerekeka ontegedde bulungi nnyo naye senga yali ambulance zeyagula yali yazibwa Ministry of Health n'abagamba nti naye njagala zikole ku bantu bekawempe zandibadde zikyaliwo neddwaliro eryo senga yali kwasa ministry nga eriddukanye era lyandibaddewo so nkugamba this is politics tuli mu politics so webukana ku machana batugamba mutemuyina mubaka abantu ekitundu kino MP ne bukera bwe badetambula nomale wano ngoyagala ensi ekyankalane jawo ba chairman LC1 abagaba amabaluwa jawo bajjewo wiki yes ojja kulaba era chairman asinga MP so these things lwakuba tubirowozaako technically naye gwe bw'ogenda ofuna endaga muntu yo onoonya MP wo onoonya ani chairman LC1 nampa ebbaluwa nenyongerayo nengende waddiso bikoze bita paka wanira yes kyengezaako okulaga nti MP talina makulu mu Uganda kakati ekyo twetaaga bwetaazi bantu kitegeera kati omusajja omu ajja kuba president simumanyi agenda kuvaawa naye omusajja omu agenda kuba president agenda kuggalawo Parliament ya Uganda Parliament eyo negenda okukomawo nga Parliament kati yo tetukyalina Parliament so aba MPs ebitaane 12 betulina bonna tetubeetaaga tebalina makulu bateesa buli lunaku ennaku ze batateesa tetulya nezibateesa tetulya kati ebyo byakisiru naawe Parliament terina makulu Parliament terina makulu naddala kati bwefaanana because amakulu ga Parliament ngakubuulidde gonna Parliament member wa Parliament abeera
member wa lukiiko lwa ku level ya national tabeera aba akyekiridde ekifo kiri tateeseza kiri kifo taba kuleva erwanira butebe era nakiri ekifo kyakiikiridde kiri ekifo kyakiikiridde si kyaba alina okwo aba akiikiridde nti just twagala even numbers okubeera nti buli muntu akiikiriddwa naye aba talina kwogerera bali era nabana abalonda beesirwaza ne bajja ne bagamba oyo nno talina kyatukoledde okuva lwe yabeera mu Parliament talina kubaako kyabakolera si eroro ye omulimu gwe gwakolera ggwanga kuleta biteeso kubanga ebiteeso byaleeta tebikola mu constitution yabikola mu constitution yonna kushepinga bino ebiba bizze ku fulo nti banenze balendoza wenyewe lwaki MP abalabiddwa nga alese ekiteeso kya bonna afuuka controversial eri banne n'eggwanga ajja kuwa ekyokulabirako waliwo omubaka ali mu Parliament nakweza ekintu kyoba kati bakigizegizemu awo weeyo Mityana bamita lumu yaleeta ekintu kya leader of opposition alondebwe bulondebwa Parliament ne bakikuba okufaako naye yali alese kyabonna si kyemityana bw'oleeta oyo omubaka yali Simewo Nsubuga naye yaliwo Mityana oba naye yali alina ekintu kyeyaleeta mu Parliament kyali kya gikwatako alina ekintu kyaleeta Simewo Nsubuga yaleeta era kyamulemesa n'okudda yagwa n'akalulu Simewo Nsubuga abajjukira mujja tubuulira Simewo Nsubuga alina ekintu kyeyaleeta Simewo Nsubuga be baali mutogikwatako naye waliwo alina ekiki naye kyeyali aleese oba kyali kyaki alina etteeka lyali aleese so byamukosa nnyo to the extent nti n'akalulu n'akagwa lwakuba nti president yamujjukira ennaku zino namulaba yamulonda kakiiko ka Human Rights Commission bw'otunira omubaka oyo Waigara oyo Minister Rafael Magezi omanyi abo abantu abateesa ebintu ebifaanana bwe bityo balaba nga si bya constituency nga bye constituency oluusi baba bakoowu okyegedde kati omuntu okuwogera n'agamba nti leader of opposition alondebwe Parliament aba takyogedde mu mutima mubi ate aba takyogedde mu mutima mulungi naye aba akyogeredde mu mutima mukoowu ontegedde omutima ogugamba nti naye okulwanagana kuno kukoze eki tukukooye abantu tebafunamu bye bintu bye batera okugamba gundi road mayor nti road mayor kituufu gavumenti eno mbi buli kimu kibi Museveni mubi ne buli omu mubi yes naye road mayor kolera abantu nti bagamba sajjabbi teribulako kaki teribulako kalungi Museveni tasobola kuba mubisira utu kolerako ku bantu kubanga abantu bo tebaagala kumanya bifaananyi bimeka bye na President Museveni gwe byogamba nze situla naye siyimirira naye naye ate gavumenti ye mwokolera kati vaamu gikyawe kale mukyawo gambe nti kati ebintu byamme mbikoze eki mbivuddemu sente ezo ziva wa Museveni sente ezikusasula ziri mu gavumenti ya Museveni yes z'Abannayuganda nga bwe mugamba kituufu sente z'Abannayuganda naye sente ezo President Museveni ye presidenti waazo era yennyini sente ezo President Museveni era akyasobola okugamba nti road mayor omwezi muno temumusasula yes era tebakusasula era bazikwata sente zojjukira ze bakwata era yagenda mu kkooti era n'azisaba era gavumenti yazimusasula ekulirwa mwami Museveni kakati gwe tonafuya Bannakampala olwaggwe your personal interests kolera abantu okyegedde ali ku basajja nga bahaamu abo abataddeko olukongolo nebbo balina kye bakoledde Abannakampala ajjukira bwe yagamba azimbe volleyball yazimbe ka volleyball negwe haamu mazima ddala bw'otunulira haamu byakoledde Bannakampala ne road mayor byakoledde Bannakampala n'abamufunyeemu essaawa zino Bannakampala because Munnakampala leka nkubuulire Kampala si kigundi Kampala eyo giraba Kampala eyo ya muntu kugendamu nga talina ssente n'afuluma nga alina ssente kyekikola Kampala essaawa zino abantu abasoba mu mutwalo balya ku haamu buli lunaku gwe mbuulira abantu bameka bakulyako Erias Lukwago beera wa mazima ate nga gwoli mu more positioned area
gwe road mayor w'ekibuga naye bantu bameka bakulyako eri totonzeewo mirimu totonzeewo ki toyambye bantu ng'okozesa amateeka ge wasoma gw'oli mu bintu byakugamba byakuwozaawoza Museveni simwagala Museveni alina enguzi Museveni akoze bwati Museveni tubikkiriza ebyo byonna kati lekerawo tubuulire ebya Museveni otubuulire ku bibyo ebyo byokuyowa omubiri oyiyewo omubiri emyaka gino gyonna myaka 2 kasasiro yaziisa abantu volleyball court omusajja akutte sente n'azimba ekisaawe ati omuntu abantu abafaanana bwe batyo abantu abafaanana bwe batyo bakulagira ddala nti tebalina kye bagatta ku ggwanga kuleka oddi tukola ki odditoolako gwe bakusasula buli mwezi hamu gavumenti yemusasula businessman yekolera bibi that's what I'm trying to say kakati gwe oli ku musajja ayambye abantu gavumenti agigattako kubanga asasula omusolo gwo gwennyini gwe guvaamu omusaala gw'ofuna kati gwe oli mu kuvuluga bw'otunulira abantu abakolera ku bizimbe bya hama kakati otunula n'otuna nga buli omu afuna ekyokulya n'ekyokunywa n'asasula ennyumba kakati abantu abafaanana ng'abo nkugambye ekiseera kigenda kutuuka pulezidenti omu gwe sitamanyi agenda kuvaawa ate nga ajja kuggala ki Parliament ekyo okikooye nze kankubuulire anyway nakwete bisoboke tukoleyo vote of no confidence olaba Parliament erina just kusiizinga nesooka nevaawo kati bwe mala okuvaawo ne tufuna ba representatives okuva mu buli region ontegedde ne tubeera ne Parliament y'abantu 14 ne tutonayo n'akakiiko ka Constitutional Review Commission abo nguliriza abo then nebaddamu nebetegereza netufuna kye bayita olaba netuteeka amaanyi mu district local government netugiteekamu amaanyi netufuna LC5 ng'olukiiko olwa ku district bye tuteesa byebigenda ewa region coordinator wa ggwanga byebijja wano mu Parliament y'abantu 15 ne babiyisaamu amaaso ne mujja ne mubidefendinga baminisita 8 tetubeetaaga betulina kati eriyo ne besitamanyi juzi nabye gwe bayita mugala magala nvaako ndeka nze ndi kumusatuna minisita 8 mubaaki ministry emu bweti mu Uganda ministry emu eriyo ministry ng'erimu abaminisita aba all minister gye bayita minister of gender erimu cabinet minister owa gender erimu minister ow'abavubuka erimu minister owa labor erimu minister erimu ba commissioner erimu permanent secretary erimu ba commissioner ministry obulimi balina minister owa cabinet balina minister owa fisheries balina minister owa state balina minister owa amagana obulunzi ne president abo nabaaki muli mukola rationalization nikolako ne rationalization y'aba ministers nabo bangi bigatte era kitusaba akimala ne genda twetaaga minister omu buli gumu twetaaga minister ogwo yali eno yakiika ne mu lukiiko lwa president kyokka kisinga okwewuunyisa ministry zirina ba minister ate zirina ne ba permanent secretary abakola kuba minister ate si be bakola minister ogwo gwakujja kusoma kiwandiiko ebyo byonna obiraba gavumenti zammwe bwe zirijja mujja biteesa siibula abantu baffe gavumenti zammwe bwe zirijja bijja kola ki eno giwunzikire wano siibula abantu baffe tubasiibulako ebimu oluusi bye twogera tebisanyusa n'ebyo ebyo amazima tebagateesaako osobola okukeera ku makya ng'oli mulwadde okyegedde ne bakkebera ng'olina akawuka bw'oba olina akawuka teweetaaga situula na musawo kuteesa naye bingi genda omire eddagala otereere totandika don't talk about it that's the truth kakati ffe twagala nnyo facts abantu bagala nnyo facts ne beerabira nti truth ne fact byawukana okyegedde truth teseresebwako fact you can always negotiate around it but the truth is one eggwanga lyaffe awo eriri tweyanze mwebale okulaba nze Samuel Kalungi okuva mu zinga yaffe
kama bakume nsobuzuku lwa kisolo n'ekimama mugende wa Dr. Senjo abalina obuzibu obw'enjawulo wali ku beef organic asokubanga abajjanjaba balinamu obuzibu abalina prostate mu baami abalina ulcers abalina hernia abakyala abalwa mu nsonga za mwezo abalina hormone imbalance hormone za muzagana okubalansinga ebintu tube bityo mugende yasobola okubanga abakolako abajjanjaba ajja kusooka kukebera oba okumanya eddagala lwabadde okozesanga kosaba medical doctors kati ekyo akizuula nti obadde okozesa bwediti kati tukuze ku lino obulamu busobola okubanga bweyongerayo ali mu kibuga Kampala Mengo opposite Masengere waliwo oluguudo baluyita Hamu Mukasa Road bw'okyama okuha Mukasa Road oba osobola okubanga otuuka bulungi Kayunga ali ku Katikomu Hotel Lugazi ali ku near Absa Bank Ejjinja ali mu Market Street Embara